Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde nga omusana gubadde gwaka nga n'ebbugumu lingiko, naye mu nnaku nga 2 oba 3 ezijjako mu maaso awo tusuubira enkuba okutandika okutonnya. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa. Omwo nno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda, ekisuubirwa nti nno enkuba eyinza okuddamu okutandika okutonnya mu nnaku nga 2 oba 3. Mu masekkati g'eggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tusuubirayo oluwandaggirize. So ng'ate mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu kitundu ekyo eky'emasindi okukosa n'embalala tusuubirayo enkuba okutonnya. Olwo Kaseese ne Kabaale byo tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. So ng'ate mu Soroti tusuubira nti nno akasana kajja kubeera nga kaaka. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira nti nno enkuba ejja kutonnya mu masekkati g'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 31 mu kitundu ekyo eky'Nakasongola. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kubeera ku diguli za 28. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Kaseese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku diguli za 31. Mu Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Soroti ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 era nga tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. So nga Jjinja ne Tororo yo tusuubira nti nno lujja kufuuyirira. Ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bitundu ebisinga obungi. Kyokka nga mu Kotido ne Moroto yo tusuubira nti nno ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya. So nga mu London tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Ate eyo mu Cairo ne Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga ne mu Cairo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.